Maseka. Sebo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngenda kankubuuze butereevu muganda wange. Yes. Dr. Hildaman ensonga ze ekituufu ziri ki? Hildaman abadde ki? Tuwamuulidde nga alaajana. Abantu ne bagenda ku kitebe, ogenda ffe twazimba ekitebe, naye oli najja n'ayingirawo buyingizi n'akulaga nti ate bo bakitalo nnyo. Ekisookera ddala muganda wange Nuruddin. Hildaman sijja musalira musango. Ate era sijja mu defendinga. Naye obubaka bwange bugenda kuba buli nti amanye nti nno mukulembeze. Okay. Alina constituency namba. Yes. Constituency y'ennamba eyo eyinza banga erimu abantu ng'emitwalo emeka ng'esatu. Gisukkamu nenemuke eyinamu obutawuni n'ebyalo. Yandiweza omusanvu kale omunaana. Kati tulinamu abaana abeegomba Hildaman. Yes. Era inspiring abaana bangi abamulabako mu mazongoto n'abeera nga yeekutte paka n'ayingira paliamenti ye Uganda eyo. Wadde nti nze njirabanga essabo. Naye omuntu yenna abagigenzeemu mu nsi kati nga zino ezaffe ze tubeeramu oba olina ekitiibwa kyozzeemu era tebasobola kukwata nga balaba bakwata ba MP bewaffe n'osanga MP bamukubye emigo bamukubye ejjeeke tebiri mu nsi ndala. So kitegeeza ki nti ffe ababiraba mu nsi endala tugiwa nnyo ekitiibwa nti omuntu aba atuuse awo oba Katonda alina essuubi akasubi kakoze eki obaako eddaala lyo. Ogenda n'ogamba ogirabanga essabo sikutegedde wali. Anti nze erimu ekikemu okugamba kiringanga ekiddukiro kya sitaani. Nti abantu batuukamu ne bakyuka okitegeera omuntu yagendayo nga wa yero n'afuuka owa reedi yali owa reedi n'afuuka owa yero n'afuuka owa green ekitegeera eri awo. So erina ebikemu naye mukulu Hildaman nze ngenda mumusaba ekintu kimu nti Katonda nga bwe yamuwandako akaluusu n'agenda awo yerowoozeeko ku bintu byagenda okwogera. Kyenjagala omanye nti Nuruddin kize njogera bino olw'ensonga nze Hildaman mukwano gwange. Era bw'aseerera n'aseerera n'ayogera ekintu ekikyamu kinnuma kubanga kyanjagala tusooke tumanye muganda wange Nuruddin MP tazimbika. Kati ate ne tumala okubanga tuzimbye ba MP kinnuma nnyo okubanga bwe kana kutumenyekako tulina kwongerako so sikola ki sikutoolako. So nze Hildaman era mugamba ekintu kimu akyalina omukisa munene. Oba Hildaman yakola statement ezisukka mu 5 ng'ajja aseerera. Okuseerera kuli ki kyoyita okuseerera? Awa statement ezitajja mu ofiisi ye. Ojjukira nti yakera ku makya omanya nkubulireko ffe mune mbusiraamu musajja musiraamu batusomesa nti omuntu yenna nga mukulu bw'oba ogenda okwadressinga ensonga ye osooka gisabika n'ogamba wadde waliwo obuzibu emmengo naye nkoze nti okwadressinga ensonga eno kubanga erimu kabaka. Then n'ogamba nti mu paliamenti waliyo sipiika nti kobeere nga wadde oliwo opposition kobeere luupu mukama waffe Ssennyonyi omuwulira tiwawa ekiseera wawulira nga yali badde awakanya ng'amuyisaamu eggaali. Naye ngaali wali ku ffulo ya paliamenti n'amanya nti wano wendi mukama wange yaanitaani Among. Kati Hildaman yasooka n'akola statement yasooka ku by'abayimbi ku bya corporate. Yes. Eyali si nnungi kusinziira nga gwe alina mukama wo ate nga kyolina okumanya nti Hildaman ali ku bantu abasobola okutuukirira His Excellency Kyagulanyi essaawa yonna. Era asobola okugamba ensonga ye nga tazze mu kamera. Omanyi mulina bannamawulire buno bukamera mutega abantu ne mugenda mu bwogezi ebikoze eki ebiyitira. So
bingi byazayogera sagala kudda mu Hildaman lwaki nze nina ensonga lwaki Hildaman sagala kera ku makya akere ku makya nga constituency ye muvudde mu ngalo kubanga nze mmanyi kibayita okuzimba omubaka wa parliament ekyokubiri toyinza kubeera kazindaalo n'ofulumya ebigambo ebyesittaza wabiwulidde mu kavidiyo akasembyeyo aze mu luniga atandise okwogera ebigambo ebitanyuma mu baana byesagala kwogera ku mpewo nze musaba Hildaman atereeze. Nakuwulirako mu kisiibaawo kino ekyakaggwa ngo weeweera n'ogamba Hildaman owonye nsiiba Allah akusaasire neneebuuza yali akukoze eki? Nali ngenda musomera ku dduwa ne mangu. Nali ngenda musomera ku dduwa kuwona mangu naye nali nasibye nga sirina maanyi. Nali ngamba musiraamu yakukoze eki? Ate bane ebintu n'udini ndaliko bijjamu omuntu aba alina kyakoze omuntu zebekera ku makya nenjogera ku nsonga ya Hildaman temugambanga nti aba alina kyakola ali tuli mu bintu bya ddala muganda wange Nurudini ate kino nkikugamba ku mpewo Hildaman naye akimanyi kiwakati wange naye before even politics nti nze abo abantu baali bakwano bange era numa nnyo okumulaba nga twafuna omuyimbi nga tukulembedde His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga tulinayo omuyimbi Hildaman ng'aseerera muganda waffe aseerera naye akyalinayo obudde obutereeza kyemusaba Hildaman atereeze. Naye Hildaman alina lwayogera ebintu ndowooza nga bw'obeera mu press conference ne bakubuuza nti mukamawo yagambye bw'ati ne bw'ati nga si mu bubi era ndowooza nga ku corporate n'agamba nti oba neerabira omutegeezaako naye ng'ensonga eri bweti ne bweti era tulina we tutuuse. Yayogera ki ekirala? Kati wuliriza kale kankweyo example Nurudini bw'oba ewaka nga maama wo ne taata wo baalwanye baneiba ne bakimanya ne bagenda ng'oli munnamawulire ne bakubuuza nti ssebo tubuulire ku taata wo ne maama wo ki ekyabadde ewaka obaddamu otya? Kisinzira ndi bayinza okugamba yabadde agenda mumuwa butwa nti aba abadde bafunyemu butakkaanya bwe mba njagala omuntu yenna yenna gwe baakuza olina okugamba oprotectinga bazadde bo n'ogamba banne mbadde mbasaba ebintu bya maama ne taata sinzi omutuufu okukola ki okubyogerako eriyo bakulu be eriyo baganda be eriyo ne baani nze ndi mwana bankola ki no kati nze ali we tuyinza okwawukanira eno ensonga yali ekwasiddwa Hildaman yagamba ulinga muganda wange Hildaman yagamba nti yali teyakoze ye kimala okubanga awabula His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Eyo statement monika nkubulyeko muganda njagala okugamba kati mwe okwo statement kimuwulira omega kubulyeko kotero kyekisinza kera ku makya nga muli mu kampani yammwe ba omusajja okulembedde zi kampani nyingi okulembedde abantu bangi abadde bakolya andagwe n'owulyawo ng'oli oyinja n'akugamba oyo nno omwana wa kamera oyo abadde tuli eyo nga tugenze Nansana okushuutinga naye yagamba nti omusaala ne saabi ne allowance z'omuwa siki tezimala n'ogamba kale kamulinde alijja n'akola ki n'akinneegambira kati oba oliawo otudde mu ofiisi yo n'akola ki n'ayingirawo n'akugamba sebo mukama wange ekindeese nti olutandika bwoti ekikunyira ki wali okiwuliddeko oba ofuna bulungi wali okikoze eki kati gogenda okwogera bino eno statement ye eyinza okuba nga si nkulu naye nga tiwali amawulire agasookayo nkuwulira ali ako nno kabagezi bokka kabagezi naye nze mpulira nkaagala okkagiramu kiri kyenkugamba nti oyo ya President Museveni atera okugamba nti alina abawabuzi ne bakugamba nti ali yavunaanyizibwa ku ministry ya kino
Nurudini oyinza okera ku matya n'okera ku matya n'otwala emmotoka yange n'ogibba nesitakusiba naye nojja mu mmotoka nga mulimu kakooko n'okatwala akacupa ka kooko n'enkusiba mba sikusibe lwa kooko ono wowe kiri ekyasookayo byozookola kati kyenjagala omanye nti wabeerawo ripooti muganda wange toyinza kubanga okulembera ekibiina kiramba nga tofuna ripootisi kati ripootisi bw'ozifuna osengejja nga liida leno oba okyasengejja nga ku kye bakugambyeko mu lugambo oyo n'akwata microphone n'azalawa gwe kyoyita nti okwo kwali kuzalawa so nkomekereza ngamba ku muganda wange Rudamani wallahi bezira mu speech ze saka ziddamu basanya okujjukiza bintu bizibiirawo naye speech ezo si z'ensonga niwe beerawo ati byamusookayo ate kati agenda okwogera nga bigumiza byakola ki byasooka nsaba n'obuwombeefu Rudamani gino emyezi gye tulinayo n'okugenda mu kalulu wallahi billahi tallahi asobola okutereeza ne tutambula Nurudini nze manyi kye bayita okuzimba omubaka wa parliament n'ayingira parliament ate okuddamu okuzimba tetugenda kubeera nga bakana kutuzimba buzimbi tulina tereeza baffe tukole ki omwana Adamu yenna asobola okukola ensobi we all sinners tukole biki ffenna tusobya omuntu asobya buli anaasobya tagenda kufuluma kubanga tugenda sigala ffenna nga tuweddewo wabula bw'obanga ensobi esobola okutereera tutereere tutambule kubanga wallahi tukyali bapya mu bya politics tukyakola ensobi Rudamani oseeredde jangu tutereeze tutambule so sikera ku majanja Rudamani yaseerera genda no Rudamani jangu tutereere then tulabe tutereeza bwe tutereeza then waba aganyi agende kati awo mu kutereeza n'okusonyiwa Kazibe Bashiru ensonga zo zoziwulira yagobwa ku kitebe eri yali amugobye yewaayiriza muganda wange yinze nina omukisa nti abantu bonna bombuuzaako era nkubuuza mmanyi obamanyiiko balinako ne access Kazibe Bashiri nze yali mukwano gwange naye nga tannajja mu byabufuzi wali wamumanya dda nga tannajja mu parliament webale era na mu mukwano gwange mukunyumya naye n'asalawo nangamba jangu okyaleko ne ku pulogulaamu yange era pulogulaamu yeeyo kyennyonnyo awo kubukeddeawo era byonna bwe byabaawo nze siwuliriza rumors Nurudini era Nurudini gendi kulyako ekintu nja kikubuuza ku ssimu naye era bwe nzija e Kampala mba nina okukola ki okundaba nanoonya Kazibe Bashiri kubanga talina wanetagaana kukwata simu yange oba nze kubanga amanyi olugendo lwe engeri gye lwatandikibwamu paka okuyingira mu parliament kubanga yali mukwano gwange ne mugamba muganda wange ebintu bino ABCD ebitambula ekituufu biri ki Bashiri wayonooneka Bashiri waddira haramu n'omugatta mu halaali ng'obuuza Bashir mu bigambo by'engamba asobola biddamu ku ssimu nga mu meetings physically nze Bashiri namusinkana nze Nurudini sirimba why should I lie namusinkana mu mmotoka n'alayira n'angamba okomba kwaba nje nagenda e Makka sikolanga kino na kino buli kimu kibanjibako ku social media kyonna balimba nambuuza bamba ssente nga zaaki nalya mu struggle olukwe nga lwaki nemugamba byonna nga bw'obinnyonnyodde nkwekayiridde Kazibe Bashiri kwata ekkubo oli memba wa NUP oli memba wa parliament waffe genda ku kitebe ku sekuritarieti abakulembeze bo bamanyi yanje ensonga zo ebyo mbimugamba nga tukyabulayo si myaka ebiri okujja okubanga tutuuse wano mubanga tugenda mu kalulu myaka ebiri oba lasti ng'olwedde nduzanga mu 2023 nga ggwako ndoza 2023 yes awo so bwe mmala okwogera ebyo byonna ne mugamba wuliriza Kazibe Bashiri wallahi summa tallahi nzo ndi musajja musiraamu ondayiridde Allah okudda hijja tukola ki emu naye byolayidde bino nga tebimanyikiddwa ku kitebe enkuŋŋaana tojja
omukulembeze yabadde n'ekitebe kiri mu constituency eyo tolabika. Genda onnyonnyole ensonga zo. Naye singa oba ogaanye okikola, wallahi kino kimugamba ti singa oba ogaanye okikola okola ensobi nodda mu byobufuzi. Nakimugamba ekyo. Ogamba Kazibe Bashir. Nakimugamba oyo Kazibe Bashir nze nagamba muganda wange omuntu nga mukwano gwange ate ddala ng'omuntu ekitusanzisizza si bya bufuzi. Nti nasanga Nuruddin before politics. Nasanga Nuruddin nga tusomanyi kumanya nti walibeerawo people power. Siza wakeera ku makya n'enkukyabo lwa ndowooza bya bufuzi. Wabula nkyawo ekikola ky'oba okoze ng'oli mu umbrella eyo. Kati Kazibe Bashir ebbanga lyonna eribaddewo tasobola kutereeza ate kati ye ye namuwa amagezi ne mugamba wote sose kutereeza naye mu bantu kubanga kooti y'abantu weeri. Kazibe Bashir ku ssawa ya leero kooti y'abantu already yennyini yagwesalira. Yennyini yagwesalira. Ng'olaba nti Yudamani akeera ku makya nga yakoze statement ensobi oba ensobi naye nti wabeerawo ekintu ku kitebe omulaba nga byonna mu mbeera yonna akutte ekkubo n'akola ki? Yasooka ku mwanjo. Okitegedde bulungi nnyo n'alaga nti nno kyonna ekiriwo nze ndi wa wano. Naye kati Kazibe Bashir ddala ku ssaawa ya leero tumwogereko ki muganda wange. Nze Kazibe Bashir annuma nnyo. Kati gwenga yayogerako naye lwaki tewamugamba tugende tulabe omukulembeze? Kakati ate wuliriza obuzibu bujjira Nuruddin. Njagala nnyo kino abantu bakitereeze. Nuruddin bwokera ku makya politika. Bwokera ku makya n'okola ki? Bwokera ku makya Nuruddin nga waliwo ensonga nga za bya bufuzi kati Kazibe Bashir kulanka ye gy'aliko. Obanga gwe Nuruddin yagala okusinga n'omukulembeze omusinkana bya politics kola biki waliwo procedures. It's not because nti olwoba tuli bamukwano ogendeyo otuuke wali tuli mu kunywa kakyayi omugambe ate munaye mbadde no mbadde ngamba nti no omuntu ayinza okuba yabulwa audience amuwulira n'aga nti kenfunye ggwe nsabirayo ka audience tulyemu ekyemisana n'omukulu antegeere. Kazibe Bashir eyo naye yayita yeetaaga. Kazibe Bashir waali kaona yayita kyetaaga muntu yenna mumusabira appointment wa His Excellency. Kazibe Bashir yalina access nyingi nnyo. Kazibe Bashir mubuuze nga tanaba kufuna kaadi tiyagendanga emagere. Yali muganzi nnyo. Bobanga bamuguliranga emagere nga basobolanga okumugulira nga tanafuna kaadi. Kati kyogamba nti nno bamugulira afune kaadi bamale bamukalire wabweru nga bamuyimba Bashiri. Kati osobola okugamba nti nno omuganda Nuruddin Kazibe Bashir ng'ebintu ebitandise obanga bifuluma mu bantu nga yakwata ekkubo n'akeera ku makya atageze na ku kitebe ne balaba geeti ng'eriko Kazibe Bashir bali basobola omugulira omuganya wabweru. Naye waliwo baŋŋambye taata we yavuddeyo n'ayogera. Ate taata we ye njagala tutambulire awo. Taata we yavuddeyo n'ayogera. Haji Ali Mawale oli taata we omanyi waliwo bibagamba nti muntu kyayinza okwogera ku Kikwali Mawale n'ogamba byayogedde bituufu kye tuyita hadithi nti oyo agibwako hadithi ku bikwatako gundi. Taata wa Kazibe yayogedde ono si wa mukubo. Wuliriza mbiwulidde bulungi byayogedde. Wawulidde ki? Sooka oŋŋambe kiwawulidde. Nti omwana we bamusaba anoonyeyo abantu abookya amafuta simanyi omwana we bamusaba ssente miliyoni simanya 10 simanyi omwana we bamusaba simanya ayo n'ebintu byayogedde. Ngera ng'omuzadde kimuluma. Kati wuliriza tusooka ntumubuuza Kazibe Bashir ng'anoonya kaadi yali luddawa? Ani? Oyo taata we. Ate kigaana kumugamba kikyamu n'agamba ate kati we mutuusaawo wakaamu. Kazibe Bashir weyabeerera ne jjajjaawe ng'asomera mu bigere oyo kitaawe yali luddawa? Bashir bwe yagamba. Kazibe Bashir okulira ewa jjajjaawe mu Buyinike oyo kitaawe yali luddawa?
Kazibe Bashiri emboozi era gyanyumya obanze mukwano gwange nkikugambye kati muzeeyi saagala ajje mu kamera nti because ayagala amataala abanga yali mudadde mulungi nga lumira Kazibe Bashiri teyandikulidde mu mbeera gye yakuliramu ey'obuyinike so kati oyo Haji n'erya Haji simanyi balimu olwakubadde nti alina envi mbirevu naye abeera omusajja omukulu alemekera ku makya kwogera mboozi za bulimba zifaananako bwe zityo naye ebintu ebizze byogerwa taata agenza okuvaayo nga Bashir bagamba zaabyogera mu bulamu bwa Kazibe Bashir His Excellency Bobi Wine wa mugaso nnyo okusinga kitaawe ogambye ki mu bulamu bwa Kazibe Bashir wabanga musajja mu musiraamu nga kkiriza nga mwesimbu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wa maanyi nnyo wa mugaso nnyo singa kitaawe okusinziira ku history gye yakuliramu kye yannyumizaako n'ebyanyumiza ku mpewo kati kitaawe aleme kulaga nti kati sawa zino alumirwa nnyo omwana we kati ebyo byonna bwamala obyogera kikyagezaako kutegeeza ensi ekyokubiri yasobose neyeefumitirizaamu nti emyaka gye okuwaayiriza musango oba tyamaze kikirowoozaako ekyokubiri yatunuddeko mu ndabirwamu n'amanya nti akuze kyogamba bwe guba mugenda muggulako musango taata wa Kazibe Bashir muggulako musango kuba wedi ensi yamusajja ddala omusango ngamba taata we tesobola muggulako omusango kubanga ensi wedi yamuggulako dda omusango anti ngamba ebigambo byeyogedde binene mukko okutemerera okuwaayiriza bw'aba yawaayiriza ekitebe n'awaayiriza His Excellency ebigambo ebinene bwe bityo aba asaana kuwaabira ajja abitebye kati Nuruddin oyo omusajja oledi yali mwali mwadde ensi yamusalira dde omusango oledi ali mu kusaabinga kibonerezo ki tomanyi nti Allah alina abantu bali mu kubonaabona kuno ku duniya ne ku akhira baboneebone ati batyabo kati omwongirako ki no wallahi taata wa Kazibe Bashir annumye nnyo okubanga asobola okufubutuka ebigambo ebyo ku myaka gye No, tosobola tumubuuza wonna Kazibe Bashir olutabaalo lwe okutuuka awo ne bwe yajja wonna nga amaze okuwangula akalulu taata we nga twamulako okujja mu kamera gamba nti nno bannange Nuupu mwebale kumpeera mwana wange kaati togamba tamanyi mwana we bwe yali nakati bw'ali takimanyi ekyo kati mumugoba ku taata ye yavuddeyo n'agamba omwana wange taata Allah yamusaasira n'amuwa amazzi agazaala kwe yakoma Allah yamusaasira n'afuna amazzi agazaala okwe yakoma ate amazzi agazaala n'omulala asobola okuba nago kati mu mbeera eno Kazibe Bashir omuwa magezi ki oli musiraamu munne yali mukwano gwo before wamumiitingako alabika yatya ebigambo ebyamwogerako naga anyinza okugendayo ne bankuba Kazibe Bashir ebya politics abiveemu awumule wallahi kirungi gyali ekirungi gyali awumule buwummuzi awumule era ekyo nakimugamba sigamba nti nkigamba leero nakimugamba bw'otakola ABCD akasenteko k'okuŋŋaanyiza nkwegayiridde tokemebwa nti oddayo mu kalulu la ilaha illallah muhammadu rasulullah ayinza okuba abantu baabakoledde ajja mmanya nti amazzi gasiriira nze oyo mukwano gwange ajja mmanya nti amazzi gasiriira takola ensobi ate ono kitaawe ye kyakoze ne mwana oyo musajja oyo bamuyita mpozi ani omusumaali bamuyita linnya lye ani taata we erinnya saalikutte yatosobola nalikwata kubanga bane terikwatika Allah bankuumire Allah bankuumire Nuruddin kankwenenye omukulu ali mawalo omuwulidde bulungi engeri ye gy'atengeseemu ensonga gwe obyogerako ki obiraba otya naye nga bw'oba otunuuliddemu simanyi ali mawale ekituufu kyabadde ayagala Dr. Hilderman ng'omubaka omanyi ebiseera ebisinga tufuna interpretation nti Hilderman bw'awa endowooza ye nga bw'alabye ekintu kyendowooza nti nga Nuupu kyetuyaayaanira nti tubeere ne eddembe nti nnyina eddembe ng'omulala bw'alikola ki bw'alirina nti bwe tuba tulina pulezidenti waffe wa Nuupu nsobola okumuwabula ng'omubaka nsobola okwogerera mu Nuupu nga doketi yange eyali avunaanyizibwa ku nsonga yo copyright kyendowooza nti maybe
bw'okiwulira obuwuliza owulira Hilderman yasobya naye bw'okyanalyze ng'agamba ndowooza nze ng'omuntu nali mukyamu obutawabula mukulembeze wange kati oli omulala bw'awulira obutawabula abanga ayinza okwinterpretinga nti yali ategeeza nti omukulembeze bye yali ayogera yali tabimanyi. No, my understanding oba my interpretation yegamba nti Hilderman yali avunaanyizibwa okunnyonnyola pulezidenti we ebyali bituukiddwako ku nsonga za copyright mu parliament, biki ebiri bulamu, batuuseewa era ekigendererwa kiri ki. Kaakati bw'aba yali yamiisinga ensonga eyo nga ye omubaka ali mu parliament ng'ate pulezidenti waayo n'ensonga nnyingi ez'eggwanga lyonna eziri that is yayina ye nga mubaka wa parliament ensonga eno agitunuulidde agiriko obutereevu kati nga pulezidenti waayo n'ensonga akwata eno n'akwata eri n'akwata n'eno. Bw'aba ali mu mbeera eyo pulezidenti kiba kitegeeza nti ono ali ku nsonga emu aba asobola okuggusa ekintu kino n'awa information ennyingi pulezidenti gy'atalina kyendowooza nti Hilderman kyamulemerera. So n'ensonga ezo nga bwe nzikugambye nti Hilderman yeerabira okutegeeza mukama we omufeedinga with the information eri enough about copyright. Kakati mu mbeera y'emu mu timing entuufu etali ntuufu ate president n'atuuka okwogera ku nsonga. President agenda Kyagulanyi Ssentamu agenda okwogera ku nsonga eno ng'ayogerako ebyo ye bye yali afunyeeko. Kati Hilderman yeesalira omusango ogugamba nti omukulu yayogedde si mu bukyamu ensobi yange. Kyendowooza tumi nti Hilderman mutuufu gw'oyinza okumpa bulamu oli ayinza okugamba nedda yandigenze n'amugambira eri naye ate interview yagenda omumotokako ng'ali wano kati nga tasobola kulya kigambo kye ate y'omu ku bawagira nti okay program etambule tubebewo tiweti kati nga bwoga ate nedda president yabadde mutuufu at the same time gw'ovuga kino kikalubamukko. Bwe nvaayo eyo ensonga baani abali ku kitebe, abantu ku kitebe awo bavuma abantu beekuba ekikono, abantu ku kitebe awo bavuma abantu abamu bava eri nga tamanyi na kitebe bwe kyazimbibwa tamanyi yakikola naye ng'oli ayisaamu abantu eggaali. Nalaba bajjo wano ng'akaaba bamuvumidde ku kitebe n'endaba Hilderman oyo yennyini ng'agamba agenzeeyo sebo waliwo abakulaga nti wano wano woli ate si waka ng'ate agambye waka ffe twakola ewaka. Kyendowooza nti tukkakkane buli muntu tumwanirize. Wiiki ejja nzija ku kitebe, njagala gendako ku kitebe nange mbuuze ku mukulembeze, mbuuze ku nga ffe abannannyini struggle abaagitandika kuba ndowooza bwe tulwawo genda ewaka abantu mutwerabira mwabaze oluvannyuma olw'okuba mutuula nnyo awo ne ffe tubeera eno nga tukolera kitebe, tukolera nkyukakyuka togigasseeko gw'omulimu gwo gwa temwefuga nnyo kitebe, temwefuga nnyo pulezidenti, ffenna mutuleke. Ate temugamba nti ono abeere ono tabedde. Gundi Ali Mawala akunnyonnyodde ku nsonga za Hilderman abaddemu ne point nti no, tetugenda gamba nti buli alina kyayogedde kitali kituufu tumugobe. Onoogoba abantu bameka? Buli muntu asobye gw'oyagala bw'ayogera ekitali kituufu olaba muntu omulala gw'otayagala nga so ndowooza wabeewo enteekateeka ennungi tubeerewo nga tuli welcoming. Eggaali eno eri awo nti ffe tulabisa bulabisa tuyomba buyombi tuli tusigale ku mulamwa. Kyenyinza okugamba kamba si buli wano tukwatagana olundi. Subscribe, share, like ku Megatron kuwe tuli ne ku Nordin Entege.